okubategeeza nti mu makkati gaffe waliwo omwana azaaliddwa ekibiina ekipya ekitibwa Democratic Front. Mbanjulidde abasajja n'abakazi eŋŋwammuli ababadde mu ffumbiro otufumbira ekijjulo kino ekitaliimu yadde akawo konna akakukikujjako, era mbategeezezza nti ekibiina kino ekipya ekizaaliddwa kiri wansi w'omukago gwaffe gwe twabanjulira ogwa Democratic Alliance. Era njagala okwebaza ba principal ba Alliance ababanjuliddwa abaaniriza omwana ono mu mutima omulungi era abeetegefu omulambika mu kyokkola. Era mbategeeza nti mu bbanga erijja abatandisi ba Democratic Front bajja kusobola okukola enteekateeka batwanjulire obukulembeze obulambulukufu obugenda okutwala ekibiina kino mu maaso. Amaanyi alina mangi, control yeyinza okubeera challenge. Mpuuga amaanyi galina matono, experience alina nnene, ali awo asobola okweta ba MP 10 obamanyi mu parliament. Gola kisoboka nze mbuuza gwe analyst omusiro yene kana alina baagala alina Kakande alina Abedi alina n'aba namwegatako mpolampola tabaweza abatano nga basatu banaaba Katonda nga amuyambe nga basatu oba obutaleetera ddala naye mwenyini ate ngugambe basatu oba obutaleetera ddala kubanga it is too late. Abantu baffe tebeetegeseteese. Takoze mobilization emala. Tebeetegeseteese banga liweddeyo. I don't know if you see this. Tusigaze emyezi ng'ebiri abantu babawe kadi bagende mu field. Era Bobi Wine muti alinamu amaanyi. Tomwepankirako. Okimanyi Bobi Wine waliwo omuntu ali n'ekibiina ky'ebyobufuzi naye ng'ate ali ku kadi ya Bobi. Oba tokimanyi. Mwebali. Yewe mmawe. Nempuuga yennyini. Mpuuga yennyini kadi gyalina mu nsawo. N'oyo Abedi Bwanika. Anti nkugamba. Yes. Kankugambe. Bobi Wine alina ebibiina mu kibiina kye. Alina ebibiina bye nga 4 oba 5. N'asumani basalira owa Jema. Naye alina Bobi Wine amala genda. Yes. Bujiri n'amukubira campaign. Exactly. Kati nkugambe nti alina kadi. Bobi Wine yekka nopu yokka weeri erina ebibiina by'ebyobufuzi mu yo nga 4 nga bapresidenti b'ebibiina ebyo kadi ye agirina omuyita wakusaaga okitegeezako okulaga nti omuyita wakusaaga. Kankubuuzirizaawo n'ekibuuzo kakati Abedi Bwanika kiri ekibiina akisuuliddewo ddala tannakisuula era bagenda kukyankalana n'ono bagenda kwawukana empuuga batina okukwawukana naawe andi kajjukira naye bagenda ewa Nuupu naye ng'alina ekikye mu nsawo. Yes. Kale era y'omwazze eno era alina ekiseera mu nsawo ate era n'empuuga ogenda ewagula era bagenda bali mu ssuubi naye nga Kiba Masasi Mpuuga omuteeketeeke atongoza ekibiina kye bayita Democratic Front. Era ekibiina ekyo kigenda kuba nga kikosa langi eza kiragala. Ogenda kuyingira? N'ekibiina sijja kuyingira. Mpuuga atongoza ebintu bingi nga bikomaawo. Kyatongoza kyekiyitako empewo ne bikomaawo. Ekibiina ekyo kirina langi za kiragala. Era mu kukitongoza okirina naawo. Iwe kiri wano. Ekibiina kye mu kukitongoza ye kennyini abadde ayambadde langi za kiragala. N'agamba nti ekibiina kino kigenda kutambula mu langi za kiragala ne ka coffee brown oba ka coffee brown. Then ekibiina ekyo kigenda kubanga kigenda tandika okulikulutinga ba members. Kigenda tandika ngezaako kubanga nzika wano. Kigenda tandika okulutinga abantu abagala okukyesogga era obanga oyagala okwesogga ekibiina kya Mpuuga bagambye nti bagenda babuulira enkola ey'okukiyingira. Ekibiina kya Mpuuga agambye kigenda kweta n'ababaka mu palamenti. Ekibiina kya Mpuuga agambye kigenda negotiatinga ku nsonga y'obukulembeze bw'eggwanga. Ekibiina kya Mpuuga
kivudde mu mukago guli ogwa DA gwe yatuuma DA ogwalimu ebikuuso ebyenjawulo ebyava mu kibiina kya DP. Ekibiina kya Mpuuga kirina akabonero ka muti nga guli mu Uganda bendera mu Uganda map ya Uganda kati mwe muli omuti ogw'ebikoola ogutudde muli. Sebo Mpuuga ali strategically located and geographically organized. Byebyo era agambye ekibiina kye kigenda kuba ky'abanywi ba Waragi abatalina mulamwa buli muntu agenda okukibeeramu agenda kuba nga aliko wavudde nga agenda kuba nga alina structures yakiyingira atya yesimbawo atya bwati. Abamu ku bamemba bali mu kibiina kya Mpuuga abakulu ddala ab'okutiko Abeli Bwane katakubuzeewo, omukyala w'e Masaka Juli Kakande takubuzeewo, Kasiba takikubuzeemu, Mabike takubuzeemu n'abalala. Ngonkeneka kyosawo kuwulira kyagadde ngonkeneka sina buzibu na kibiina byebyo nno tubusanyusa okumulaba mu byobufuzi. Weewaawo yalina otusanyukira kubanga ate abaddemu ebbanga ddene. Nze nno ndowooza nti tutunuulidde nnyo ebintu ebitalina makulu ne tulekawo ebirina amakulu. Nabagamba kuva edda nti tulina omulimu ogw'okukola omunene ate nga tebirina makulu eri nkulaakulana ya ggwanga. Njagala nkubuulire ebibiina by'obufuzi bwe banga ye ansa y'eggwanga lino, tutandike okwebuuza ekibuuzo kye ki? If political parties kyekyokuddibwamu kyekizibu ekiruma Uganda, what is the question? Because that's where we are. Nakugambye nti kati tuyingire mu politics deeper. Tuteme kubeera nnyo wano mu mboozi za booda. Tuyingire mu politics munda. Nti bwe tubanga ekibuuzo ansa eriwo ya kuleeta kibiina kya byabufuzi kipya. Question ebadde ki? Ebibaddewo bibadde ki? Ontegedde bulungi nnyo. What happened to DP? What happened to CP? What happened to PPP? Kyekiri mu PPFFF? Kyekiri mu NUP? What is wrong with NRM? You get my point? So, these are all political parties. Naye, political party, kyekizibu ky'eggwanga lino. Ebibuuzo by'abantu nga ba Honorable Mpuuga kuba mmanyi nti bakugu. Ekyo sola nadde n'okukyekera. Era bennyini babyeyogera nti bakugu, bamaanyi, obukugu bwammwe busobola kuleeta kibiina kya byabufuzi kirala mu Uganda. Era bwe kibanga kye musobola okuleeta ekibuuzo kye muli mu kuddamu kibuuzo ki? Because teri kintu ky'okola nga tokigenderedde bw'oba ng'otegeera buki bulungi. Bw'oba ng'otegeera bulungi oteekeddwa okuba nti buli kintu ky'okola okigenderedde era nga waliwo n'ensonga emabega waakyo. Okitegedde? Si kya buvunaanyizibwa kusanga ng'otambula ogenda eri ne nkubuuza olagawa. Tambula no butambuzi mbadde sira gye ŋŋenda ng'obadde odda wandi tikanzije naawe. Kitegeeza nti tolina muki mulamwa. Saagala kulowooza nti nno ekibiina ky'omukulu tekirina gye kiraga. But I want to tell him or remind him nti ekyo si kyekibiina kyasoose okubeeramu. Ate nga mukulembeze ekibuuzo ne kibuuzibwa. Kiki ekimujjamu ebyo bina gyazzenga abeera? Kiki kyennyini ky'oyagala okwadressinga biri ebibiina byonna kye bigaanya okukola ki? Okwadressinga. Nze nno mwagala nnyo. Naye nze omanyi Abaganda bagamba ensobola ekwagala ekola ki? Yekugwa ku bbwa. Nze I respect him naye I want to know. Because ebbanga lyonna tubadde nze ne Bobi Wine yennyini namubuuza ebibuuzo bye bimu. Ne ngamba is NUP an answer to what question?
kati it's the same thing happening. Bina bitandikibwa out of anger, out of obusungu, because vena tukiriza tugane mpuga ekibiina nino takitandise mu mutima nti gwakwagala nnyo naye wabaddewo engeri y'obusungu. Kati kankubuulira ekintu kimu, kumpi ebibiina byaffe byonna mu Uganda ng'oggyeko binansangu ebi omuli DP, omuli UPC, omuli NRM ya kiyaye, si kibiina kya byabufuzi. Si kibiina bikola ekibiina tebirina. NRM ya Museveni waffe gireke. Togyogerako. Erina style yaayo. NRM is a special. So binansangu UPC nendozo UPC na Democratic Party. UPC, DP, Democratic Party ezo zonna kale. Ebibiina ebisinga byonna bibadde nga byakwekalakaasa. Bibadde kubanga twekalakaasa ffe mu people power. Era eyo Nuupu tomanyi yava. Yalimu obusungu bungi nnyo. Omwali n'okuba nti byaggwera mu kkooti. In fact mu kkooti tebinaggwa. Olwaleero tulinawo ekibiina ekirala kyafaagana naye nga weekiri ekikayanira ne logo. Kino ekya Nkonge Kibalama. Ne logo bagamba ziri zaabwe. So ekyo kiri mu nkayana. N'ebirala bingi. Bw'otunuulira katutandikira wali bw'otunuulira ekibiina kya General Mugisha Muntu ekya Alliance for National Transformation yamala kuwaawukana na FDC bubi nnyo era ng'agudde akalulu k'obwakati pulezidenti ng'amuli ati amuwangudde n'agatandika ekiki. Bw'otunuulira kino ekipya ekya FDC era PPF era nazo zaavadde entalo ezaabaawudde ne batandika ekyabwe. Kati naawe kitegeeza nti ebibuuzo bye muli kuddamu biri selfish. They are selfish questions. Naye ng'ate ekibiina mukikola mu linnya lyaki? Lya Uganda. Naye ng'ate bye muli mu kuddamu ebibuuzo bye muli mu kuddamu biri very selfish. Okyegedde? Kwegamba ekitegeeza mu ekyo kyeki nti ebibiina tebirina kye bigenda tutwala. Oba tene kano kateekeko. Abo bonna abatandise ebibiina out of obusungu. Bw'oweetegereza ebigambo ebibeera boogera tebabyogera kukulaakulanya ggwanga babeera bakuba bannaabwe gye baba. Olaba abasajja bava mu FDC buli kaseera ebibiina obiraba nakugamba ebibiina biri strategically made to make money naddala kati mu nsi zino ezaffe zikula. Banoonya sente za iPod, banoonya sente. Era ebibiina kakodyo kakunoonya sente. Etegeeza mufunze empuga agudde mu bugagga. Era mugagga nnyo kati. Kubanga kati tebagenda kuddamu muno ennya lwa 5. Ani ajja kuba n'ekibiina kye. Kati ajja kubeera anenya balala. Ate era singa amala n'apenetrating nga n'ayingira parliament. Ayingirirawo. Ate era ajja bafuna. Gwe kyoba omanya nti for example kati gwe tegeera bwoti ekyo ekibiina kati that is another NRM. Waliwo NRM ABCD Nuupu wawa bino byonna bibiina bya NRM. Kyobola ngamba nti NRM si kibiina kya byabufuzi. Eri just political wing ya NRA. Anti tuzeeyo kati mu politics owaddala. Kati mukwata akatebe muyige buyizi. Montegedde. NRA ng'ejja wano yaleeta Museveni. Bwe muleeta ne banoonya ekintu ekiri soft kye bayinza okuguza abantu. Kubanga yali musajja muyeekera. Kati abantu abakkiririza mu kalulu kaakano kalonze ng'olina bakolera ekintu ekibakkakkanya emitima nga NRM. N'abatuuza mu bbaasi. Kati ne muyingira bbaasi baagigaana. Batugamba nti bbaasi abamu baagifuluma. Ontegedde. Twagenda tubasuula FDC ne tugisuula. Kuba FDC yava mu NRM. Ontegedde. DP yo yaliwo. Karate DP yo yava NRM yava mu DP. Simabe ekyo kimanya ate kyo. Tinzo banga si kituufu. Si kituufu naye nga kyekyo. Museveni yavuganya mukolo kati DP kangabe DP. Uliriza. DP UPC be bakola NRM. Kyo kituufu. Ontegedde. Amajuzi ne Museveni amulyanga yewa nti yaliko wa UPC. Yes.
DP ne UPC be bakola NRM. Kati NRM nkugambe political wing ngabo nogamba nti banna tukoze ekintu kya fashion ne tuwetakawo political wing. Tulinawo administration block. Administration block ogimanyi? State House ekuliwa President 7. Tulinawo security wing. UPDF police try to gende. Okategede bulungi nnyo. So what we are discussing today is beyond. Chofola nkugamba nti omuntu yenna akola ekibiina olwaleero. Because President 7 nga wakola ekibiina yasooka okuteekamu ababe. Era kati bulungi nnyo because President yakola system nga buli muntu wali alina waafunira. Chofola kyanguyira nnyo omuntu okukola ekibiina ky'ebyobufuzi. Because nze bino byenjogera siri mugezi nnyo kusinga Mpuuga. Mpuuga amanyi bulungi nnyo nti ebibiina by'obufuzi ebirina kye bitegeeza ku Uganda gye tulimu. Okujja kukoleramu obukolezi ssente. Era ebizibu by'eggwanga lino si bibiina byabufuzi bye bijjawo. Kusomesa bantu nga bwe tuli wano tubagamba amazima nti bannaye mugende mukole. Keera ku makya genda okole ki? Okole. Bino byonna bye tukola, nagambye nti waliwo olwedde abantu abanyigidde Nalukoola. Akabanga katono kabaddeyo. Naye kenyini tanaba kubukalayo. Naye waliwo abamunyigidde. Waliwo abamunyigidde. Olowooza Mpuuga agenda kuvuganya bwa president anti kati ebiseera ebisinga abasenkagale b'ebibiina bavuganya bwa president. Asobola ayinza n'okubeera nga kyekyamukozeseza ekibiina avuganye. Profile eba erinnya. Avuganye kuba president. Profile eba erinnya. Ayite ne kuba ka parliament ba. Era nkukakasa y'omu ku bantu abagenda okubeera baminisita bagundi ejja. Bamawu. Government ejja. Bamawu ba government eddako. Because oba minisita bumusaana. Ate yakulaze nti ne byayogerako byonna yayogera ku negotiations. Ayinza okuba ye next gundi. Prime Minister. Ayinza okuba prime minister. Nene nabeera mu nene ate era nakyo ekifo bakinaawula nnyo bakinafuya. Ate bakinafuya bateekawo banafu naye nga kyo kyamaanyi. Otunulira asajja bakiranga bansi. It doesn't matter. Balugunda. Anti nkugambe tebakinafuya kyo kyennyini kyanafuwa tebakinafuya wabula abantu bateekawo bye banafu. Yes, because kisinzira what you want to address at that point. Okyegedde sebe kitufu tekinafuwanga bateekawo buteesi manafu nti obasobola okuteekawo wantu nga oli munafu tekitegeeza nti ekinafu kinafuye era bw'ona ovaawo olunaku olumu wakijja kujjamu akijjamu. Okyegedde nga abasajja bakiberamu abo olugero. Yes. Fe mu ssomero bwe balabanga akaana akalina empisa ennungi naye nga mukakuba nnyo engolo nga bakafuula kakiraasi teacher kakiraasi monitor. Ontegedde kakati gwe kuba kiraasi monitor engolo. Mpuuga ne Kyagulanyi bagenda bayinza obwolekanya ku ballot paper. Basobola obutagira bati byonna biraga omululu. Mpuuga defective kuva mu Nuupu. So tugambe nti newagenda kubaawo kati ekituufu ekyaddala mutandise okiraba ti Mpuuga ekyamujja mu Nuupu si biri ebitaano byemwogerako. Yali ayagala maanyi mu Nuupu, amaanyi ne gagaana. Kyeki kyebaga nti abasajja abajja mu Nuupu baali bagala bagikulembere nga bo bagitegeerera. Exactly. Kakati ekyo era ekyo kyekimukubya. Kubanga ekyamazima bamuzuula nga yeetaze kubeera si kumuzuula. Honorable Mpuuga yali very open. Ebbanga lyonna nga Europe. Ebbanga lyonna yakulaga nti enjiri gye yabuuliranga yali yanjawulo nnyo n'enjiri ebuulirwa omukulembeze w'ekibiina. Omukulembeze w'ekibiina atugamba nti mubasabule oba kubatta kubakole ki mubatte. Yoona agamba tugende mpola because they were very opposite and there is no way gy'oyinza okumyuka omuntu nga akumyuka ate yayogera kyana ate nawe oyogera. So embiranye kati eri wakati wa Nuupu ne Democratic Front oba eri wakati wa Nuupu ne NRM. Anyway kyengezaako okubuuza nti eno kibiina kya Mpuuga olw'okuba nti Mpuuga abadde aliko otusanyalaze kale kugamba adde ayogera gundi bajja kusigala boogera ku Mpuuga naye tebajja kwogera ku Democratic Front zammwe. Ekibiina kye kigenda sigala mu nsawo ye kubanga pikinga vibe mu campaign. Si kyangu kubanga akireetedde
nkugambye essaawa eno abantu bagenda babuuka ebibiina bino byetwogera wano ffe tubadde tujja tusomesa abantu what is political parties and people have learned. Nze ndi musanyufu tolaba nti abalala batuvuma abalala batuyigiddeko abantu bategedde nti political parties are bogus. Kutumalira biseera kutukubya miggo kuteeka mu kkomera. Ekikulu kya byonna muntu nti Bobi Wine yimirira wano, Museveni yimirira wano, katongedeko n'empuuga yimirira wano, empuuga yimirira wano, n'emmawu wano. Otugamba ki gwe emmawu taddako wa president ayagala bwa MP w'eggulu? Gwe empuuga oŋŋamba ki? Gwe emmawu oŋŋamba ki? Gwe Museveni oŋŋamba ki? Because that's where we need to go. Okyekere bulungi nnyo. Bino byonna ebya political parties tebikyalina makulu kubanga ffe n'ekisooka ne political parties tetuzimanyi. Tuzitaputa bubi. Abantu bazikolera mu defiance. Oli anyiigidde gundi. Oli n'anyiiga n'agamba nange kankole ekyange. Kati abantu bagulawo political parties nga bagulawo YouTube channel. Waliwo be mbadde ndaba ku story yemu eyampuuga. Mpuuga nga muntu yayawukana ne banne mu nsonga zaabwe. Naye waliwo mbadde ndabanga batandika mpalaniraako nze ngenda naawe. Ati byebyo. Tomanyi nsonga oli? Anti politics bwatyo bwaba. Politics buli omu abako gwakkiririzaamu. Abantu bali awo ku nuupu balaba. Bali awo ku nuupu awo. Naye ne booteekawo akalulu ku nuupu. N'ogamba nti Bobi Wine oba Lubongoya. Okyegedde. Waliwo abalonda Lubongoya. Okyegedde kyegeza kugamba. Yadde ng'agwa. Okyegera kyegeza kugamba. Nti that is how politics is. Omuntu amatira omuntu we. Because bino ebintu bya mwoyo bya lo oli abeerawo n'agamba nze Kimbo wo yansanyusa ontegedde kati ye ne bw'oyogera kasasiro ngagamba Kimbo wagwempa. So bwana Mpuuga tulowooza nti yabaze ekinene yabaze ssente era ajja zifuna. Eyo move gyakoze nnene. Nkugambye bya ssente bino tuli mu kunoonya ki? Ssente. Tuli mu kunoonya ssente. Buli muntu akola ekibiina abanoonya ssente. Ekibiina tewali kibiina mu history wa Uganda kyali kikoze enjawulo mu Uganda. Kuba bibadde bibeerawo Kabaka Yehaya aliwo simanyani n'abaawo ani. Ebibiina mu Uganda manyi biri bimeka? Biwera 200 mu something. Ebibiina by'ebyobufuzi bonna baagala bwaki? Abamu bamanyi no biwandiisa ne babiterekeyo ng'alinze gwaki kikuza. Naha. Nti yafuuka business n'eyo Democratic Front eyinza okuba nga ayinza okuba yalina gwe yagiggyeeko. Nga n'okwewola yeewoze n'agamba nti kangu neewole naye wali kasanfuna ababaka bange abasatu bakusasula myezi nga 8. Kkiriza. Yakuwa bilioni zo 3. Kkiriza mpa kibiina. Kange nempike Abedi bwaniko ono. Kampike Abedi ono. Bwe batyo bateese ebintu ebyo. So ye politics gwe twogerako. So nga tuwunzika ensonga eyo. Amaanyi ge beetaddeko bo nabo amaanyi ge beetaddeko abanupu ge babataddeko nabo ge batadde ku banupu kubanga nabo buli akwata akazindaalo oba kasibante oba mukaaku oba yennyini Mpuuga buli akwata akazindaalo mufajja okugera ku Museveni boogera ku nupu. Anti kubaka yenkola entuufu. Yenkola entuufu kuba oba onookola ssente bw'oba onookola ssente olina kugoba ali mu bizinensi. Kati omuntu abakira ye Bobi Wine sireeti yaabwe si Museveni kuba ate Museveni gwe babala kasireeti yaabwe Bobi Wine nga ne Bobi Wine sireeti ye be bano abantu baba akuŋŋanyiza ate nga bano nga babayiwa kuba kati tebereza omuntu akoze ekibiina era Bobi Wine muti alinamu amaanyi tomwepankirako. Okimanyi Bobi Wine waliwo omuntu ali n'ekibiina ky'ebyobufuzi naye ng'ate ali ku kadi ya Bobi oba tokimanyi? Mwebali ye wammawe n'Empuuga yennyini kadi gy'alina mu nsawo n'oyo Abedi Bwanika anti nkugamba yes nti kankugambe Bobi Wine alina ebibiina mu kibiina kye alina ebibiina bye nga 4 oba 5 n'asoma ne basalira owa Jema naye alina Bobi Wine amala genda Bugiri n'amukubira campaign exactly. Kati nkugambe nti alina kaadi Bobi Wine yekka nuupu yokka weeri erina ebibiina by'ebyobufuzi mu yo nga 4 nga bapulezidenti b'ebibiina ebyo
abalina kadi ye ajina yajiba amwita wakusaaga ochekechekeza okulaga nti omwita wakusaaga kankubuziririzaawo n'ekibuuzo kakati Abedi bwanika kiri ekibiina akisuuliddewo ddala tannakisuula era bagenda kukyankalana n'ono bagenda kwawukana n'empoga batina okwawukana naawe andi kajjukira naye bagenda ewa Nuupu naye ng'alina ekikye mu nsawo yes kale ate era y'omwazza eno era alina ekiseera mu nsawo ate era n'empuuga ogenda ewagula era bagenda bali mu ssuubi naye ng'alina ekikye mu nsawo balina ekyamu mu nsawo n'essuubi yennyini bagenda nayo kubanga bagenda nga ssuubi ne gundi n'ebyo byonna Kalikwame Bobi Wine mu lujja lwawe ku Nuupu awo alina ebibiina nga 8 nga bapulezidenti baabyo yabalina mu nsawo abamu baali bamemba gundi bali mu ezo yali wa SDP SDP nayo kati eri ku Nuupu ochekechekeza kugamba Lutamagoze abadde wa DP ali munda mu Nuupu kale ate ye kale Lutamagoze yes president wa Nuupu kale memba si memba naye kati njogera kuba president era okumanya nga Lutamagoze ate yabadde ndali nnyo bamwana obwa minister nga ali mu DP bamu bamisa bw'ettaka yes nti gwe oli waffe yadde okyali wa DP naye enjiri gy'obuulira ye ntuufu gye twagala so odetectingawo ekya Abedi Bwanika okwawukana n'empoga ebalaga tebaweza myaka 10 tebasa giweza kuba ono azze n'ekibiina kye leta zina bammemba oba ajja n'ekibiina ku lupapula oba ajja ne bammemba be bamanyi gwe kyoba omanya kati kasasira ali awo yenna kuga kati omanyi bw'oba onoonya ssente osuubula ne byotalina kusuubula osuusulira eyo kubanga osuusulira eyo gamba bantu pendibota ojja sangamu obuleega buki ebipale by'abaana byonna ojja kubireeta kubanga gwe kyonoonya zesi sente kati bagamba nti endibota mulimu ssente gwe ogamba bireeta kati bw'otuuka eno obuleega bw'ojjamu n'okola ki nabo n'obulenga bwokka n'obulenga bw'ogamba nti waayi bampeereddemu obuleega naye gwekola ki ebigatte gatto npeemu emitwalo 2 ogende nawe oyiribe kati embeera yeebwetyo kati politics yafuuka bya busuubuzi ate kino President Museveni yinyi ekikola yateeka sente nyinyi mu byobufuzi so that buli ajja abeeko waaliira mufo ky'okujjonkera ye ng'akusuulira omugaati nga batanga kwejjonkera nabo kati kuba kitegeere bwoti nti bw'oba omubbi abbye ebbanka ne bagamba nti wuyo Kimbo wagenda ne ssente bilioni 10 wuyo agenda olulinnya booda n'otandika ng'osumula kisawo gundi yabikolanga sobbi anaka banka yabbaawo abaali bamugoba yabasukasukira ssente okasuka kati ku kisawo kino ky'otwala okasukako millionaires so kizuuliddwa zimala bumaze okukyankalanya bano abadde bakugoba ne bagamba owaayi so kizuuliddwa nti ebibiina by'ebyobufuzi tebiina makulu kizuulira nti ebibiina by'ebyobufuzi tebiina makulu babitandika lwa ssente bya kizuulira nti President Museveni abibeera emabega ebisinga obungi ebisinga obungi byonna kubanga abyendoosinga we yamulonda njagala wuunzikana kino tuwunzike tusiibule abantu baffe mpuuga mu kalulu akaddako wunayona post gy'anaabagiddeko oba anaddayo ennyendo omukuge nga MP oba anaavuganyako ba president agenda kusigala n'amaanyi ge gonna agenda kuba akyali w'amaanyi compared ku Bobi Wine. You cannot compare that two. Okuleka ng'oli mulwadde wa mutwe tebakwatagana. Bobi Wine w'amaanyi nkugambe era abantu abayisa mu Bobi Wine amaaso mbasekerera w'amaanyi ontegedde ekyo tukiteeke wali ebbali oba bituufu oba byakola bituufu oba bikyamu ekyamaanyi mumuleke alina amaanyi kati ye yamanyi bwakozesa amaanyi ge kati ye yamanyi bwakozesa amaki amaanyi ge oba akozesa bubi oba akozesa bulungi that is a discussion for another day. Ekitegeeza naawe okkiriza nekino ekiga nti Bobi Wine osobola okumuggyako ebintu bibiri osobola okumuggyako ekikolimo oba osobola omuggyako omukisa asobola okwogera ku linnya lyo n'oloka n'otandikirawo obulamu oba n'oddayo oba okuziika n'oddayo mu kinnya ate si for naawe ekyo kisobokera ddala kyova olaba nti nze mu byonna bye nkola Bobi Wine simuvuma omanyi amaanyi gali mugamba kuba nze sitya era simwetaaga nti sigenda kwesimbawo seetaaga kaadi nti weemoole so simwetaaga mwemoola ate saagala kukola kinga n'abakwano be naddala abategeera kubanga waliwo abamu abatategeera
bo ndyokke nabo abatategeera ndyokke nabo netwegwako bwenyi ku bwenyi bano bawuma Lukiseka simanyi basadamaani Makebe abo bagundi Dogo Nation twatugende abatategeera bonna ndirwedde I have no problem so kugwanganako nabo kakati kyembaddengezaako okulaga kyenkulaga kiri abo ndirwedde ne bwe baagala kati bajje naye abategeera kuba waliwo abantu abamu let me tell you si buli muntu ali mu Nuupu tategeera I don't want you to be confused abantu bangi mu Nuupu ab'obuvunaanyizibwa tulina wano Reverend omumanyi Reverend wegundi Bishop Tomusange w'Emityana musajja wa buvunaanyizibwa musajja ensonga z'omulaba musajja omulaba nga wa Nuupu 311 naye talinaako muntu gwe yayavumye gwe yali awemudde ne bw'aba nnyonnyola ensonga yakulaga gye tulaga takutunuuliza Bobi Wine oba takutunuuliza ki ate buli muntu amuwe ekitiibwa kati oyo yategeera politics abo batono tetubalina bangi si bano banamboze leero nayogera bbulu enkya nayogera bbulu si oyo leero nayogera ajeregono lulina avuma ono lulina ayiya nakola bwadda bano abagaba Bobi Wine tasobya kati oyo abagenda tuleetera Museveni omulala politics wa bulingi politics waki abo nedda kakati nkulaga nti amaanyi ga Bobi Wine galina we gali naga Mpuuga galina we gaki Mpuuga is a technical person with a lot of experience naye favor ya Bobi Wine tosobola basimba babiri bwoti ate mu ngeri y'okwagala okugipenetrate ng'akikoze mu ngeri etali kakati ate beetomedde nti Mpuuga ne mwami Bobi Wine beetomera mu ngeri eri very funny ontegedde Mpuuga yagana okosa experience ye okutegeera who Bobi Wine is ye n'ayagala akole Bobi Wine ye gwe yali ayagala Mpuuga ekitasobokera ekitasobokerako ddala yayagala okufuuka omusajja mumaka yayagala afuuke Sserwajja Okwota akiza nnyinimu entannama azale mu mukanne weebale nnyo akiza nnyinimu entannama nti amugambe nti why akati olaba tulamula babiri kati tulamula ffembi no si kulamula bombi ekyo takikola bwotyo tekisaanidde ojja kukola bwoti ojja kati ebyo byali birina okuleeta John ontegedde netolobolo yonna eminfetebbe gyonna gyagirina okujja mu time eyo okyekede bulungi so kati these two people tebakwatagana buli omu alina amaanyi ge buli omu alina obunafu bwe Bobi Wine amaanyi alina mangi control yeyinza okubeera challenge Mpuuga amaanyi galina matono experience alina nnene ali awo asobola okweta ba MP 10 obamanyi mu parliament gola kisoboka nze mbuuza gwe analyst omusiro yene kana alina baagala alina Kakande alina Bedi alina n'aba namwegatako mpolampola tabaweza batano nga basatu banaaba Katonda nga amuyambe nga basatu oba obutaleetera ddala naye mwenyini ate ngugambe basatu oba obutaleetera ddala kubanga it is too late abantu baffe tebeetegeseteese tebeetegeseteese ebbanga liweddeyo I don't know if you see this tusigaze emyezi ng'ebiri abantu babawe kandi bagende mu field era bannono gw'oli mu kuwoza tusigaze emyezi ng'egi kubanga tuli kuki kati tuli mu gwakutaano tugumazeeko ayinza obbawola ekyo kyobuuza ekyo ajja bbawola kaadi engeri ye gyakyayagala abantu ne Nuupu yabawola bangi be yawa kaadi nga yeterina bbawa naye nga yabawa kubanga baali kalungi obote gwe nnina naye nga kansooke banaye mbajjukize wali ku Beef Organic bajjanjabi bakozesa butonde kale tobeereyo n'ofa n'endwadde n'ogamba nti endwadde banaye nesenga yange yafa alusaazi obwo bulwadde waffe bwakika nedda ebintu ebyo alusaazi abalina waliwo walinako TB naawe naye wasigala olumizibwa mu kifuba olwala lwala amambuluga olwala lwala amannyo olwala ebintu tebikwata eno ebintu
video bagambye genda ali ku Biva Organic oyina ensundo ezikwata n'ebuziba ezikwata mu bifo by'ekyama ensundo eziyiwa face ezikuyiwa ku mukulu susu abantu bagamba hawo nno gundi yayiye gundi no yayiye edda genda ali ku Biva Organic bakujjanjabe abayina fibroids mu bakyala tokyafuna lubuto embuto zaagaana ofuna okulumizibwa kw'amaanyi ng'ogenze mu nsonga ebiringa ebyo nabyo ngambye nti bannaffe aba Biva Organic bajja kubanga bakujjanjaba abaami tokyasobola kutambula bulungi wafuna prostate yo yagaziwa tokyasobola obeera kati nawaka okaaba bukaabi ojja kuzigira bannaffe wali ku Biva House otuuka Mengo obanga ovudde eri wansi mu tawuni otuuka ku ngalabi za Kabaka yambukako katono waliwo bayite gye bayita kooti y'Emmengo gwe buuza kooti y'Emmengo eriwa wano bw'ogituukako giyimirdireko bw'oti kati tunula opposite side ogera abekuba eri kyama lyoba okwata ojja tukwatako ennyumba nga 2-3 ekizimbe kyonosanga nga kiri ku mukono guno ogw'ekyengulo ekya green era n'ekigambo Biva House gya bango okiraba ba Biva Organic kale nno genda buno boyine no ku masengerero ekizimbe kisobola obye mu binnaabyo ojja bokiraba ne obufudde no Mengo katale era buno boyise ku katale babuze nti genda ku Biva bajja kubanga bakulagirira ojja tukawo service nungi nnyo abasawo we bali bajja kubuuza obulwadde bakulabe bakukebere bakwekebeje bakuwe eddagala erisaana kubanga liweetaaga ojjanjabwe byonnaffe abo aba Biva Organic Dr. Senjobe mukubireko namba simu zizaawo wansi asobola kubanga ate omwebuuzaako genda ku mikutu gye gya Facebook genda kuteekamu obutesi Biva Organic genda ku TikTok onoteekamu Dr. Senjobe Richard teekamu Biva Organic era buli kimu gyabbanga okiraba ku TikTok okwo ne ku Facebook era abantu nabo bafunire consultancy oba consultation mu mbeera z'obyobulamu bwe tuveeyo bannaffe aba earth engineers bagambye nti ebyobubbi byaweddewo baleese ebintu ebituyambyeko okukwata ababbi n'okutusagulira ababbi ne batatuuka bulungi ku bifo byaffe balina obuntu obayita perimeter protection beam abo nga bukuba alarm buleekaana nga bona okwata ku motoka yo nerekana kati ko bakakusimbira mu lujja oba ku gate oba unawe yagala nga kakebera ka detecting omuntu atuuse mu kifo kyo mu yards 10 nti waluwajja oba waluwayingidde nga si waawo ne katandika okuba alarm era omuntu oyo abanga muzi wa bikolobero ajja kudduka misinda ddeyo bwana abayongedde kulemezaamu nawe kajasiga nga kuba alarm nga nawe alarm yo bwevuga mu nyumba unawe wagiteeka ali ne unoba toliiwo ng'oba oli ku mulimu oba watambuddemu kajja kukubira essimu system bagikola nga ejja kukubira essimu otegeere ani abadde asalimbira ewo ate era osobola okwongezako ne CCTV camera n'olaba ani mutuufu yennyini abadde asalimbira mu lujjalwo kale kwegamba kijja kuyambako okukendeezako oyina ekifo kyo kibeeramu abantu bangi otereka emmotoka z'abantu oyina hardware oyina bizinesi ennene bwetyo olina ebintu by'okuumirawo teekawo obuntu obujja kwongera okukukuumiranga okuyamba abantu balemya kubanga bakola ki bakutuukako obanga bakubba waliwo oli awo nga gwolina nnyimba z'abapangisa oyagala gamba naye abapangisa bange bababbye nnyo ekisusse kambateekerawo akantu kano so kajja kuba nga kabayamba abantu obutababba Dream Restaurant basange bawandege batuwa ku kimisana enjala webe kulumye afaanayo genda wali ku Dream genda ku Dream ya ku Equity Bank oba genda ku Dream eno ng'oyingidde ebitala biwandegeya nze ne ya Equity Bank yasinga okunyumira nze ate ne ya wano wano ku ng'oyise makubo gano agakatale agabiri ebyotuukirako kubanga yekasangwawo nze ate yenkolera ntuula nze nendya kyendidde nenvaawo so mwebale nnyo abaana abakola mu Dream Restaurant ne bannayina mubiru namubiru muka waliwo ekiwala kyennalabyawo abawala abajjawa abawala balina discipline bampisa nnyo balabirira bulungi abantu bakola olutuuka bakuyaniriza bulungi oyagala kunoonyezaawo nedda jasingamba ogambye abaana baabo empisa ekyenkanidde awo gyabajja so weebale kubanga ateera abaana abo bakola bulungi ku bakasitoma baffe ate ne bana abadelivery nabo batuuka mu budde abantu batugambye abadelivery bakutuuka mu budde kasobola okuba akasimu n'okola order omwana atikka era nga akutuukako nammwe ab'emikolo abalina emikolo mu bakozesa enamba zisimu zizo wansi mubakubireko bajja kubanga bakuyamba ate era okufumbira emmere ennungi olina mikolo oyagala aba MC oyagala abogezi oyagala abakatumu oyagala aba juice oyagala abandongo oyagala aba video oyagala aba camera nkubiraako tujja kuba nga tukola omukolo gw'obulungi okulungamya okuva omukolo gye guva paka gye gusemba tujja kuba nga tutambula bulungi ffenna naawe era abantu abatukozesezaako abantu beyiganga n'abaddeko yiganga eyo mwebale nnyo balwaniriza bulungi nnyo era omukolo gwabadde masannaale mwebale nnyo mwebadde n'ebitundu era tugendayo era tukolera ddala mwebale ddala banaye kinasanze yiganga ate nakakiraba kati mundi giringa 3 abantu b'ebusoga eyo baaniriza basanyufu
bali very happy mikolo baginyumirwa bambi mwebale nnyo abantu bebusoka okubeera nga mubeera happy ku mikolo kale banaffe tetugenda kusukawo wano mukama katumusabe abatukumire naye tusubscribinge tulaikinge tucommentinge ebintu bino bisobola okuba nga bitambula bitunyumire mwebale nnyo mwebale bye bye